exclusive ebyenjawulo ebitraininga mu business e Kampala mawulire ne mbadde mfuna mbana bayafuzi abasumba nebyenjawulo so nakulwa tukomyo no musumba manyikidwa nga Pastor Bujingo Aloysius Bujingo so mumbere eyo Bujingo weekend still akomyo mu mawulire n'omukyala we Nosula Teddy Bujingo so embere bakomyo mu mawulire si mbera ndalanga yakusika mu gwaluli nera still bakomyo mu mbere kuba nti Bujingo aniglectinze family ati antachagala kuwera family mugano kuwera family azachunya abana azakuba abana bagendo mola katusoka tufune clip ya odi yenu tulilengeja wadachunya abana kunyonyere kidako mu mbere ya fees yayogede kino omukyala yayogera tukafune odi yenu tukome you guys azingira mu mbera ntalaka ye eri Bujingo ne mukyala we Teddy Bujingo embere ekanye so katufune ku Bujingo katufune omukyala kyayogera ku mbere ndifune Bujingo omwenyine awo nkomewo ate nkwe minister nakyo akingi kyayogera ku mbere kye kimudde okuba ntayengira mu mbere eno bali okuba nti Bujingo yayitidde olunaku lugenda kuba lwakubira agenda kuba yeyanjira eri minister nakyo akingi abaka bamaziga mangi twagala kwogera kigambo kya tuition ne okuva w'emyaka ena nabanga school fees za buzibu tezirabika paka kuwa university ababiri kati ngenda bakola ntya nasooka okugenda okuddukira mu kooti nsuubira nti nabo bennyini bakiwulira bakiraba era ne kaakati mbakubira omulanga abawuliriza kubanga era minisitule weeri bakiyingiremu angako nabakanyama naye ebigambo byonna ebyogerwa mu nsi y'abategeevu biba ne evidence bw'abaawo omuntu yenna gw'amanyi eyalabako ku baana nga bazze ku kyaki yagambye ku kyaki yagambye wano oba ku kyaki bw'abaawo any evidence nti waliwo abaana lwe bajja nange nabiwulire ne bafukamira baami ne basaba fiizi kati nze ne ŋŋamba bakanyama nti mubajjeewo ebyo bimu ku byagenda okulaga honorable minister nakiwala kingi naye nze ku lwange as far as I don't remember one day ng'abaana balabikako mu maaso gange abaana abange nenoonya bakanyama ne baga nti mubakwate mubajjeewo yensonga lwaki nkugamba nti the motive behind all this is unknown twakkanya nga tuli magistrate court ekitende Kajansi nti ensonga ezikwatagana ne famire yaffe tezigenda kuddamu kubeera mu mawulire kino ekyalabise mu mawulire mikwano gyange abali wano n'abali ebweru bansindikidde messages bankubidde ku masimu bambuuliridde nga bambuulirira ku kintu ekitali kituufu kale okuwerera kitundu kya bulamu bwange saafuna mukisa kusoma butereevu nga bwe kyali kiteeka okubeera so saabulwa magezi mu ngeri eyo n'omwana owange yennyini first born namusomesa emyaka 6 mu King's College e Buddo Doreen Gift era yatikkirwa mu Makerere University nga telecom engineer omukulu ye Doreen Bujingo ayina kati atambuza nana yakazaala abaana babiri ne wanku simanyi bako y'omu ku beetaaga obuyambi benalabye basabira obuyambi nga bwenzijukira obulungi teritako era taamu ewedde sirinayo ssomero limmanja taamu eno sifunanga bank slips zaabwe ekyennaku yetedde okuwa abantu eggulire erikudaala eriduulira abalala kubanga engeri gy'olambuza abantu kalina erina compound erimu n'ebizannyiro nga nasale omwana we alina wazannyira nga waliwo shedi y'emmotoka nga mulimu emmotoka 2 nga mpya nga weetegese bulungi okoze makeup n'onoonya engeri gy'osonda amaziga olabike nti oli bubi naye nga n'ensi yonna ekulaba toli bubi n'akatono mu bufunze abaana mbasasulira bonna
ku mulundi guno simanyi motives ziri ki okubanga sifunanga bank slips zaabwe so nga bills endala nzifuna okuyita wa church administrator newaka nendabirirawo ne shiringisa emitwalo 40 buli nnaku 7 newankubadde ng'omuntu obuvunanyizibwa nga mmwe bwe mufaanana bw'aba ave wakati asaba lisiiti ya sente zaleseewo oba ne bw'aba atumye omuntu ewaka awo wemulaba waliwo security egaadingawo nze kati ntambuza mwaka gwakuna kasookedde nnemererwa nenvaawo naye kasookedde nvaawo sirowoozanga lw'omusajja yali aguliddewo emmere alimuteeka nga muntu mukulu asobola okwesalirawo era abeera mukulu munno obuvunanyizibwa wange bukoma ku baana 18 twasusa emyaka 18 aba muntu mukulu nga yeeyimirizaawo era yeesalirawo asobola okufumbirwa asobola okwesomeza asobola okwewerera asobola okukola buli kyonna emateeka ga Uganda asobola okwewa omulimu n'akola n'olwekyo tetulina muzadde kwe tuyinza kusibiramu ggwa nti alagajjalidde omuntu asusa mu myaka egyo oba wa myaka 3 oba wa myaka 4 ekyo kiba okutegeragana na mwoyo wakazadde na mwana naye ekyo tekiri mu buyinza bwange abaana tugenda okufunulira be baana bali wansi w'emyaka 18 obuyinza bwange bukoma ku myaka 18 ekiba nti okyali mwana naye osusaawo awo omuzadde yandibadde akulabirira okutuuka okuyimirizaawo ngenda ziyingiramu kubanga pasita bujengo namuyise era agenda kujja ku nsaawa 5 ku Lwokubiri. Tukusaba subscribing channel eno au liking or streaming byonna sharing at all platforms zenja ukasavu kanyama enkola vyo channel zaffe ziri 2 so exclusively channel zenjawulo n'ebintu ebisigadde subscribe nga tutekeko tukone kati byonna ebyenjawulo ekiwasta wali awo naye nga de atyamu mbeera yonna etambula bulungi